Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwebazizaako yonna gyogera maaso n'okubanga otulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo weebale kubanga mikutu semakutu ate osazeewo kubanga otambula naffe nkujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okukomentinga n'okumanyisa bannyinaffe abalala bonna nti guno gwe mukutu mu mawanga yonna gye musinzira obanga mutulaba mikwano gyaffe abali mu UK, Canada, abali mu America ndaba waneeno ku analysis wange ndaga nti mubeerako nnyo so mbebaza okubanga ate mutugoberera n'abatugobera ku mikutu emirala gyonna Natera program ya fabajita sekanyulia extra the undercover nagamba tutunulira ensonga mpitirivu nnyo tukuletera abantu bafe ab'enjawulo abatutumufu abamanya aba blogger ba socialite ba honorables ba author bawondisi b'obutabo abazambi b'emipiira n'abalala leero gwe nyina ku seti simulala njagadde ate ndowooza ye abakwebuulizaako tutandikira omukama wange sasa okulaba nange okusanga Mr. MC Meya mukwano gwange muganda wange nga bwe tutobye mukama mulungi nti nkusanze nondeka akaseera kadde kawanvu ogezezaako okunoonya gwatulaba olwaliro ndi wanaamanya nze Mbabazi Pasco ndi mubaka wa Parliament akiikirira abantu b'Buweekula County okuva mu Mubende District ate ndi musajja munnamawulire eyagasoma naye nga kuguka naye nga kolamu nakati nkyali munnamawulire once a soldier always tonaganyuka asisobola kwanga information is power buli lwoba ne information ate olina okudisseminatinga information eyo etuuke ku muntu ate asemberayo ddala honorable awo wenyini gyatandikiraawo experience manyi obubadde weyanjula tuvudde wala nze nange nasinga kumanyira mu mawulire bannaye katonda ekoko obusajja kakati kakati okumwetaaga olina kumala kumusaba appointment tutandike ne experience ya being a honorable manyi ng'omuvubuka omuto ate abantu baffe babeerako nnyo tutandike ne experience eyo eri etya experience ey'okuba nti ndi mubaka wa Parliament ekisooka nsobola okugamba nti it's one of the best naddala nga okoze ebyo by'olina okuba nga okola ng'oli mu kifo ekyo sometimes mukama bw'aba akusitudde nakujja from grass to grace ate toyina kulinnya abantu ku bibegabega kubakuba nfuufu kukola ki ndi mbaka wa Parliament n'emmotoka yange n'omulimi muteekamu kubanga ye mukama wange bamunamawulire ng'oyo musanze muteekamu nze nzikiriza nti sometimes mpa n'obujulizi era bwe mba neebaza balonzi bange bagamba nti mwebale kunnonda we najjira olusi saali bwenti naye okufuuka kino kyendi n'emmotoka eyo gye mulaba yammwe that's why I give it back to them sometimes osanga n'omuntu mulwadde naye munoonyeza ambulance olusi neebula mpayo emmotoka yange n'emukima okuva eyo wansi nga kanyogoga omanyiye butoloogo one of the deepest parts bw'oba onoonya ekifo nga ne network teriiyo kyowaine ngambye emmotoka emugjeyo emutwale mu ddwaliro so ekyokuba nti ndi mubaka naye ate tekyanzigyako okuba omuntu ow'abantu I'm one guy who comes from a very very humble background obimanyi twadde ffenna nga akakomando tukanyiga babiri so still era neeri mu kakomando gye twagendanga ngendayo ne mbawagira nange ekikomando nkirya kuba mmere yaffe yawa okyaddayo n'otona bagamba musale kakomando restaurants oluusi ze mulaba ez'amaanyi zaate si mwendya akati bwonsanga ewaffe awo mu tawuni emubende mu kibaati eyo nze ndyayo emmotoka yange wenjoleza era wali mu bakanaabe betwabeeranga nabo betwasambanga nabo emipiira nasigala ndi muntu w'abantu ekirowoozo ky'obubaka bwa Parliament bw'okwesimba okivaawa nafuna exposure first of all obukulembeze buva eri Katonda saazaalibwa maama ne kitange bwe banzaala ndowooza tebaamanya nabo nti oba ndifuuka kino naye nga bwe nkugambye nti background gye nvaamu tukkiririza nnyo mu Katonda kitange yasomesanga catechist okumala emyaka 35 paka amaanyi we yakoyera n'agamba egya Katonda nkoze eki ngiwummudde so kati nenfuna okukkiriza okwo nti teri kijja nga Katonda takoze eki tageze awo nga tuvuddewo kwanga ombuuziza nti ekirowoozo kivaawo
teri yankaka okusokera ddala. It's very sorry nti maama yagenda nga sinafuuka kyendi. Naye maama yali yaŋŋaana ebintu bino ebyobufuzi. Ne mukyala wange nga naye takigula bulungi kubanga bakimanyi bijjuddemu empala, naye era MC bingi era byempitamu eyo mu maaso tujja kuba tubyogerako. Kati maama bwe yalaba bana byabufuzi emundu biki batambula babakuuma, batambula bakola batya, obunkenke gundi afudde, embooko, tiyagaasi, kwegamba ng'engeri bolaba beesije gye bayitangamu mu kibuga. Kati buli lwe yafunanga chance ebirabanga ku TV n'amanya nti nange ne mmala mbiyingira trendi yeemu. Naye nga bwe nkugambye nti omulimo gw'amawulire mulimo mulungi kasita obeera principled. Omanyi tuyina ethics oba ebiragiro ebigobererwa ng'okola omulimo gw'amawulire nga bwe wakoze n'okola appointment kumpi myezi 6 onnoonya okola otya paka okutuuka olwaleero mukama lwandeese. Kati bwana MC n'oyo atulaba ekirowoozo eky'okwesimbawo kyajja nga mmaze okufuna exposure nga bwe nayogedde mu kusooka. Exposure eva mu mawulire? Eva mu mawulire nti bwe namala okusoma amawulire na diploma eri national okuva ku Crane Media Institute. That time yali ekyali Wandegeya kwa na graduatinga mu 20 namaliriza mu 2014. Nva ku Crane Media nzire Mubende waffe. Bona baali tebamanyi ng'omwana akulidde mu kyalo. Omanyi Mubende awo okupinga kungi. Osanga omukozi wa radio nga talina wadde ne certificate naye n'akumererako ebbango n'akola atya. Kati nasooka, I'm sorry sijja kumentioninga stations. Nina stations ze nagendako ne baŋŋamba olina okukyusa eddiini nodda mu ddiini. Yes. Ng'ogenze kusaba mirimu? Nodda mu ddiini bweti naye ate nga tolabika kuba munnamawulire oli amaca oli ki ne nga nze manyi kye ntuulidde. Mazijuka waliwo ne radio mugye wansanga kuse. Nkukuta ne CV naye nga teryandabawo. Okitegeera kakati tuddamu tubulaŋŋanamukaawo. Nali ku radio emu eri awo ku lusozi mu Mubende. Ngenda okuwulira radio ngampya ekuba omuzika emisana n'ekiro etandise Bunyoro. Ze by the way nali crossinganga kuva mu Buganda kugenda mu Bunyoro. Nze lwakusangira eri ng'ate wasooka muno. Kakati radio njiwulira omutima guŋŋamba nkoze ntya. Munnange bagamba ezinunula omunaku Katonda azitunga kiro. Nayina mukwano gwange Kabanda Emmanuel Mpologoma nkadde kati district councillor w'e Kalonga ku lukiiko lwa district e Mubende. Mugambo wategedde tuli wano ffenna tugezesa emikisa gyaffe. N'agamba kale nkuba mu kyalo. Maama mugamba maama mpeerezaayo akasente. Mukazi watoba yakajjawo yatuweereza omutwalo gumu nga batwalira 3. Waliwo oli otokola? Kati tujja tubalimba twagala internship. Naye nga ate already tumaliriza n'okusoma. Ebiriwo gira ya media. G'onoonya kasita bakukiza n'oyigira ekizimbe pa. Namanya. Naye nga bw'omanyi okukuba ekikono. Nasookera mu sports ekikulu biwanvu bino si bye wandeetedde. Omanyi Mukama bw'anaabakkiriza nze njagala kufunenga butundutundu wano tuli mu introduction. Kale nfumite kale omanyi tulina abantu bagala togikwata nnyo buleki njite buleki. Kakati that time twali mu World Cup ye Brazil 2014. Si gye yali? Yes. Bwe nali nga nsoma ku Crane Media naviiranga Namasuba. Kati Namasuba wabeerangawo bino bi community bino ebyebizindaalo. Kati buli ku makya nkeera ngenda okusoma mu biseera bya pioneer buses ezo. Zanyambanga nnyo ntuuka
batandika osaba sente nefuula asumagira okugira nvaamu kaunti abalala baveemu awe namasuba nze wendeka sigisasula mukama ansonyiwe kakati nembeera awo kati nga ntunda empapula z'amawulire ate gano agakafuluma kawungeezi nga ganca nina okugatambuza nagajjanga waliwo ka uniport nga waliwo muzeeyi akolerawo nga nina okugatambuza nengatwala eyo masajja munda kati amawulire ago ngenda nkebera wano ku emabega eno wabeerayo sports kati mmala otambuza amawulire ago nga twala ku supermarket mmala ogasuplyinga kati enkeera bwe mba ngenda olinya Pioneer muzeeyi ampaayo katokeni kengenda nako ku Crane Media era natuukanga wali ku Pioneer Mall banteekanga awo nga ntambula nzija nsala ebitaala nga ngenda wandegera ku kizimba awo wali Diamond Trust Bank we twasomeranga kati sports oli nga nteekako ne sports wani wa mwami we akola ku CBS musajja mukulu awagira Brazil Romansi oyo yanyamba nnyo ngobero muwuliriza okay. Kati nze bwe muwuliriza nga mpandiika kapapula kati ate nga nina okudda ku kizindaalo njozese mu Lumansi bye yakoze mpeereza abantu kati mu kubaweereza ekizindaalo kya capturinganya attention y'abantu ne batandika oleeta obulango tutunda amata ag'ebikopo fresh diary classic nemo kyabijjukira ngo babwamu mu sports nga ndi muzibu kati bwe navaawo diploma yange nkimaliriza ntambula nzira emubende nefuula ali ku internship mbagamba bannange no in fact nasooka kusimba nga balanze omulimo bwe natuukayo twalinga 3 nga mu 8 nawaganya ne tusigala ku 12 nali ku final 12 nkikuba paka ku final tusigala kwa abantu aba bagamba fe Radio Simba abawuliriza kati be barefali abakola ki abasembayo muli babiri kati waliwo omwami bamuyitandawusi namwegombanga nnyo engeri gyakuba obulango ne goosi ne gasta nogamba wulire eggulu by the way nakula negomba kukola ku Simba obulamu bwange bwonna si kuba nti njagala mbeere radio wabula nga woga nti nze njagala kukola ku Simba kubanga balinanga engombe egamba fe tutendeka kitone osobola okujja n'empapula nenga talent tokola ki nenga ate nze talent mpulira njiina tuli ku final kati final tweguluba akalulu kamukwata omusajja lwali lwakuna bamugamba atuulamu lwakutaano nze nkomawo ku Mande nayina esuuti gye nasooka okugula yali ya mitwalo 10 nga nagigula mu Kiyembe naye nga bw'omanyi wakava mu kyalo nga yonayona nnene wet nenga taamala emirundi nakeera ku makya nga n'abakesisi tebanatandika kwera kibuga nentambula okuva mu Kiwuunya kuba nagamba mukwano gwange Kabanda gye yasulanga nenve namasuba nenzija mu Kiwuunya nsuleyo nsobole okukeera ngende kusimba nina tambuza bigere ndi mu suuti nkoona akagato nene nzibu ntuuka ntuyanye nsigala mu kagundi ka basikoti munda wali empewo awo kusimba tandika okukankana waliwo omukyala awo ng'oyisiza ebitaala afumba caayi nengendawo nenywa akacaayi nenkomawo essaawa zaalinga 11:30 kapalaga n'afuluma nambuuzaako awo asikaali nambuuza olwo nga buli muntu yenna bakyali bange bonna ne famire ndooza ne ssenga wange gye yafumbirwa ne mukwano gwe akasimu kayiseemu mwenna ate mutegeke ya time nina okuyitawo abawuliriza balina okukuba tereevu nga nawuliriza bulungi omusajja enkola gye yakozeemu we yakoze mistake bano badde bafuluma badde abayingiramu atya kati nga nze neggalidde mu kasenge nefuula nti bandawusi bamaze okwogera nange nnyingiramu ntya noonya mulimo omusomesa wange awo Mulemirembe Bale Francis yansomesanga midialo yatugamba when you go for an interview go for the job or come back with a job ng'akuwa ebintu ebi nti oba ogenze
okufuna omulimu gufune oba komawo n'omulimu ekitegeeza teri kugwa. So we are trained to win, I can tell you. Naye bijja bitya enkomerero gaali maziga. Ovaako otya Simba ogivaamu otya gaakalimo kagaanyi? Nali nemeddwa n'okuvaawo. Era it was a nightmare. Ntuuka empewo ensukkako ntula ku reception. Ndawusi ye driver wa show y'okumakya mwe nali nzize. Agira mu super custom bamuvuga agulawo yenna gaddewo mumanyi mungi. Ndawusi amumanyi. Nayimirira ne muwa ona kubanga njagala omulimu. Ate mu media olowooza nti buli omu kati ne baba asikali ojula mufukamirira omanyi akuyisaawo. Naye kye driving and ina force behind me. Ffe tuli abaana mwenda mu family, nze last nenze ensomye nzekka. Ekintu ekyo kiteeberezeemu mu family yonna. Abaana mwenda gwasomye ate ng'olaba nti n'essuubi teririiwo wadde erizimba enju ey'ebbaati ewaka. Embeera eyo ogimanyi. Kati buli natunulanga bwe nti nga ffe waffe tulina ennyumba biringa biseguusi. Obunyenyenkule busula bubawo bubaleekaanira bukola ki nga ngamba nze sidda mu kyalo. Ekijja kiri nina kufuna mulimo ntereze ewaffe. Kyekya gwe muliro nze gwe nawuliranga ke kaliro kwe nabeeranga ntudde. Ndawusi musaliyutinga ayitawo Kidomoola ajja Nakapanka ajja waliwo n'omwami yava Opeto ajja. Opeto musajja mulungi. Era Opeto eyo gy'oli bw'oba ondaba nze nkuwa flowers zo ng'okyali mulamu kubanga yandaga omutima n'omukyala Nakapanka. Kakati bino naye naawe bino binjogezza nali saagala byo. Ndawusi ajja kuntomera kubanga yanemesa omulimu. Ndawusi era ne bwe mulabanga awo nsobola okukimugamba Mukama bw'ali mumpa. Naye ayinza luba takyajjukira. Sobola kimugamba mu mutima mubi ate yannyamba obutampa mulimo etujja tutuukayo. Kati oluvannyuma boyi olaba abantu mu kkubo n'abantu mu kkubo lwaki batambula boogera bokka na bokka. Haso nyingi ze baba bakoze eki. Kati abeera ali mu exchanging ebigambo ng'alina omuntu ow'okubiri amutuddeko ebbali. Kwanze nagenda okuva kusimba okwo nga ninamu abantu nga basatu nga njogera nabo. Nti naye olabika oba mpewo za kika oba Katonda teyayagadde oba kuliko akuloga. Ate kiravunalemo eswaga lyonna waliwo abakuwuliriza bagamba oyo mutabani wa gundi ali kusimba bamanyi bo balowooza wafunye. Kakati katono nnyo nga exhibition eyo oba okwolesa okwo kwe baayina okusunsula talent nga kugenda mu maaso. Basooka tuteeka awantu tubakolere bonna baseke. Ebiseera ebyo bonna baseke ng'ekutte made in radio Simba. Kakati okuyitako okuqualifying olage talent wayina kukolayo bonna baseke eyitewo. N'okakola ne kayitawo. Era kingenda okukolera mwe naawe ojja seka. Bodaba ate munsi muno teweevumanga ekintu kyonna ky'oliba okoze naddala nga kuyiyako creative art. At one point oluusi traffic eri kukwata naye n'obagamba nze MC Mayor wadde pamiti yange yaweddeko ne temuzi n'osekamu ng'akaseko koosekamu ku TV gy'okolera. Ne bagamba Mr. Yegwa agenda, they let you go. Kakati nali nawandiise bungi obuntu 17 bonna ne mbukola waita kaka. Tutuuka bagamba yes Pasco. Amba yes banteeka ku muzindaalo. Tandika mandeevu kasajja katono naye kayina wano. Mandeevu agamba start. Namba mwana wange mbaziira wangi taata mbaziira kulikayo taata nvuddeyo
mwana wange oli musajja mujagujagu waŋŋamba ebintu obitegeera bulungi taata buli kyoŋŋamba nkikwata bukusu era ne kusomero bwe bansomesa byonna mbikwata kozi mbazira akugamba tuli baaki titaata oyi waŋŋamba tuli banyonyi nyonyi ki helikopita ruumu yonna abaali bavudde ebusoga abaali bavudde ludda wa ne baŋŋamba gwe dda wali kati neninnya eddaala ne ŋŋamba yes sitepu esooka bonna baseke nempitawo temala oyitawo bagenda batusunsulamu batukozesa engeri y'obulango balaba eddoboozi lyo liri litya ogwa njagala ompeawo woogwira wokakaza ddala nti byo biganye tukate long story olunaku olwo lwa mande lwenzija ntuula ndawusajja basi kati ndawusa oba teyansiima simanyi oba mukama bwe yakyagala wamufaananira bubi nali mu suuti naye ekikoota nti kyali kinene nnyo wadde yali nene naye nga Mr. ya bbeeyi emitwalo 14 mu 2014 ku mwana w'essomero era omusajja oyo yantungira ekkooti eyo yagitungira mu kiyembe yaŋŋamba leka tukole fitting naye nga bwe nkugambye ovudde eri musajja fitting bajja gamba mutabani wa musomesa afuuse muyaaye ayambadde eccupa ne ŋŋamba eddiini leka nyambale Buganda Land ndawusa akuyisa ati ndawusi musajja watu ayitawo teyanzira namu bwe nafunga yayitawo buyisa obudde agira bugizi bwati enzigi zaabwe za kinkumu kati bonabona bayitawo opetajja aŋŋamba gwe musajja gwe sigwe yali wano ku lwokuna muno wamuwuliriza bulungi ku Friday bwe yakola nti ye sigwe olwaleero ti mukama wange yenza ate olinda ki enzigi za kinkumu ate wano tonaba kugenda mu system yitawo tugende kwata olupapula lw'amawulire that time omugenzi alonda Nyakairima bwe yali afiiridde ku nnyonyi bwe mba nzijukira obulungi naŋŋamba story eno gy'olina oyingiriramu anzibira ebibuuzo naye ebintu bya gavumenti obimanyi tobigendamu nnyo oyinza okuba oyinamu olw'opposition lungi gwe singa onoogira n'ogamba wano jeno yafudde yafiiridde ku nnyonyi naye ebintu bino ebyaba jeno tubirekera abajeno banaakola okunoonyereza katusubire nti n'aba intelligence ogwabwe gukoze eki ffe nga simba tubategeezeza oveewo tobyeteekako neŋŋamba kati wano mpiseewo omusajja nasanga kidoomoola ayimiridde nakapanka ayimiridde bali ku tentahook nga kidoomoola ayoganga n'amalusu kubanga guba muliro abantu mulina oba driving nga bagenda ku mirimo omuntu n'omulemesa n'okunywa caayi kubanga bunkenke ndawusa avuze zigundi fedas neguusi negasi sirinze kandide bunange namuteerayo paasi nasika feda kidoomole n'atandika nendaba nga muliro tuli mu tanuulu naye omutima ne guguma ne gugamba you want a job go for the job or come back with a job Bale Francis kati nakapanka atandika nze nange omukazi omubwati nyirira ambasajja abasatu nensooka ambasamula opeta ayingirawo kakati opeta ntemera paasi omusajja ateekayo obulango nagenda okulaba natandika owulira obunyenyenkule obadde oyasamizza waja ndawusi yakyusa feesi n'agamba gwe musajja gw'oli wa mutwe munene nkuyiseeko wali ng'otudde sikunyeza ompita mu siru obadde olina okujja nga sheebulayo eddakiika 3 okuggwa olyoka oyingire ezo eddakiika 3 mwe twadde tulina okutesitingira kakati gwe wano ne bw'onoofuna omulimu tulemaganye eno sheekulemye biganye tuyina kyomukoze nazirika nakapanka ye yampujja wazirika nazirika ate kakati nkulimbe ofuna nakapanka gy'oli osobola okuba nga onzijukira nze omusajja gwe wafukamirira ndawusa nsonyiwe nakapanka yakaaba amaziga n'agamba omusajja ali ne mu suuti yalese agambye mukyala we by then nali nkyali muto sinaba nakuwasa alese agambye mukyala we n'abazadde
wana naye azze kunoonya mugaati Ndawusi tomanya omwami ono oluusi oli musanga mu nsi finally Ndawusi kubanga yali alina leadinga sho n'agikomandinga buli kimu Opeto n'agamba Ndawusi nze kusimba ngenda kuvaako Opeto kululwo yes n'agamba Ndawusi kusimba ngenda kuvaako babyogera owulidde yes tuli awo obulango bugenda maaso kuba balina obulango bugenda eddakiika nga 10 ngenda kuvaako kubanga omusajja nze mulemeseza omulimo kubanga bambi yakugambye yingira musanze wali atudde alinga musosolooti nze mugambye yitawo ne mwana olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor ne mugamba tugende tuyingire kubanga oluggi lwa kinkumu ne muno tomukola bwoti n'agamba kakati gende nakapanka mukole ki mandevu mu mugambe nti omusajja nze muganye omulangira nda gamba yitawo fuluma nenfuluma ku reception empewo y'okumakya eyo nga yampiseemu nnyo ate bayinamu SC it's my first time nafuna shoko y'amaanyi ne ngamba kati nsomera ki ebyamawulire